Tendo sula ya 17 eyakatabo kano akawandiikibwa Robert D. Mukasa Tokiiya ng'ongento. Ennyonyi eyajja Tokiiya e Bulaaya bwe yamutuusa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tewaali yali amulindiridde kumwaniriza. Engeri mulamu we namwandu wa Peter gye yali akyalimu eriiso, waliwo omwami omu eyali amusekedde obulungi era nga gwabeesabeesa. Ate ku olwo ne bakama be mpozi ne bakozi banne baali mu lukiiko ttabamiruka olumalako omwaka. Kale nno ng'avudde mu kisenge omutuukirwa abasaabaze yawenyako omu ku bagoba b'obumotoka obutono obwapangisibwanga ajja amuwunguleko. Omugoba ono eyalina obugalubindi obutaaliko bukwata ku matu era nga yali abusitamizza busitamya ku nnyindo bw'ati yali munyumya nnyo. Omwami ono yanyumiza omusaabaze we ebintu bingi ebyali mu ggwanga era Tokiiya bwe yaviira mu mmotoka ng'ategedde bingi ebyamwewuunyisa ebyali bigudde mu nsi y'aboobwe mu bbanga lye yali amaze e Bulaaya. Baba bakyanyumya, omugoba n'alengera omusajja eyali atunuza ennaku. Amanga bwe yamulagiriza yagamba nti, musajja wattu, gendako eri bakumansulire oddeko akaseko ku matama. Bw'atyo omugoba bwe yalagiriza omusajja. Bwe yamala okwogera ebyo ate n'atulika n'aseka. Tokiiya yeebuuza ekisesezza kanyumiza nga takiraba. Kyeyava amubuuza nti, ssebo, ennaku zino abantu abatunuza ennaku mubamansuliza mazzi? Omugoba yatulika buta. Wabula bwe zaamala okumukunya yategeeza Tokiiya nti okumansula okupya tekwali kwa mazzi, wabula nti gaali mazina agaali gazinibwa kumpi obukunya, era amazina gano nga gayitibwa kimansulo. Baana bawala ne baana balenzi abeekejjanga obute bwe baafunanga ssente nnyingi kubanga abantu bageeyuniranga nnyo. Yayongera n'amutegeeza nti emizeezeze ng'ogwo gyali gizze mu ggwanga era nga gireeteddwa obwavu obwali bukudde ejjembe saako mpozi n'okukopperera. Omugoba yeeyongera n'agamba Tokiiya nti abakulu b'eggwanga n'ab'enzikiriza ez'enjawulo baali bawazeewazeeko okulaba bannansi, okubajja bannansi n'okubalabula ku kabenje akaali mu gayisayisa ago, naye nga bakootakoota mu galubonde. Olw'okubanga agazeeze gano gaali gaweereddwako akamoome k'ensimbi, ng'akamoome k'ensimbi gano gakawerekeddeko. Kale bwe yali amalayo emboozi eno ekwata ku kimansulo, kyeyava abuuza Tokiiya nti, muva Bulaaya, kati ensi ekula oba nandi kyegwa ddalu? Ekibuuzo kino kyalema Tokiiya okutta, kubanga bwe yalowoozamu bye yali alabye ne bye yali awulidde mu nsi ezaakula edda, okwo nno gattako omwami ono bye yali amutegeezezza, yafuna entengero nti kale enkyukakyuka mpaawo atali kaaba yali ebindabinda ku lukalu lw'omuddugavu, era ng'erabika yali yakukosa nnyo abaana n'abavubuka emiti emito. Emmotoka yamutuusiza ddala ku ofiisi z'abakama be n'abasanga nga baakamala olukiiko lwabwe era ne bamukulisaayo nnyo. Engeri gye yali akooye, abakulu bamutwala mangu ne bamulaga ennyumba y'omulimu mpozi gye baali bamutegekedde atera awujjaaleko. Ng'atowolokoseemu, Tokiiya yatandika okutegeka amaka ge amapya anti atalina mukamwana omumanyi, ye kamwana yekka. Tuula tusome ye pulogulamu era nga tukyagenda mu maaso n'akatabo kano aka Tokiiya ng'ongento. Essuula gye tuliko y'essuula eyitibwa Tendo, ssuula ya 17. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde bwa mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulamu eno. Ennyumba y'omulimu eno eyali ennene ddala, kale yagikulungulamu omwaka mulamba. Bwe gwawera yatandika okuwulira nga tateredde olw'okweraliikirira nti ennyumba eno yali ekyayinza okumusigula n'alemererwa ddala okuzimba eyiye nga bakama aba abamu bwe yali abalabye. Abakulu bano baafunanga omuliri gw'ensimbi naye ng'ebyakeezimbira tosobola kubibabuulira. Waliwo n'omu ku bo eyafa, abaana ne babaleka ettayo mu nnyumba y'omulimu. Kale Tokiiya bwe yalaba ekyo n'alayira nti kikafuuwa okukaddiira mu nju y'omulimu, era kwe kutandika okunoonya akafo akalungi yeezimbiremu ennyumba, era akafo yakafuna. Bwe yakafuna yatandikirawo okuzimba, kubanga e Bulaaya yavaayo nga yeesibiridde akabanga taakawera. Ennyumba yagizimbira ku misinde gya kizungirizi
ate munnange ekirimu wa ssente wenkata ozinga. Enje eno amakula olwagibwako engalo ng'omulenzi asiibula nnyumba ya mulimu ng'adda mu yiye ey'obwannannyini. Newankubadde enju ye yali matiriboona gennyini, Tokiiya essanyu lyamwesamba kubanga obuwulu nabwo ate bwamusuzanga ku bwakedde empulira. Kyeyava asuuliza enkesa ate era afuneyo omufumbi w'ettooke, anti munnange abayita ababiri bejjukanya, enviiri zikuloopera engo. Tukyagenda mu maaso n'akatabo kano, Tokiiya agamba nti ebyokubeera omumbi kooye neefunireyo omufumbaka. Lumu yali ava ku mulimu n'asisinkana mwana muwala omulungi kaalaala, namwetegereza. Yali mumyufu ng'endeku ng'alina ensingo ya biseera. Ku nsingo okwo nno nga kwetondeseeko omutwe ogw'ekigero okwali akayinda akalaalo, emimwa eginyuma okulaba, okunnosaako amaaso amanene agaligaligita obuligisi gati bwegati, ate agaagiranga ne gatangalijja ng'emmunyeenye. Omwana muwala oli yali tatambula wabula ng'aseeyeeya buseeyeeya. Tokiiya mutabani wa Ngulittiina muli yagamba bugambi nti ennindiriza. Kale mwana muwala tunaabulonda, bw'atyo bwe yeeyama. Amangu ago yeekoloza naga omuwala naye kwe kutta ku bigere. Tokiiya n'agamba nti kinanjo kyankimize. Bw'atyo n'ayokya mangu omutwe n'amugamba nti nnyabo, nsaba kundagirirako ku kkubo. Ko omuwala ajjala nti eriraga wa ssemo. Ko Tokiiya nti nnyabo erigenda mu mutima gwo. Omuwala bwe yatulika n'aseka. Kale omulenzi n'asalawo akyuse ku bukodyo. Yasembera kumpi n'omuwala we yali n'amutunuulira enkaliriza ng'alagirira omusota. Oluvannyuma yassa ekikkowe n'amubuuza nti nnyabo, mazima kitaawo mubbi? Kino nno kyayigula omuwala ettama, era mu bukambwe kwe kubuuza Tokiiya nti yakubbako nki ssebenki kyo? Nga tannamuddamu, omulenzi yeewuunya okulaba nti omuwala bwe yanyiiga ate yeeyongera okulabika obulungi. Kwe kumuddamu nti maama naabeere nga yabbanze. Anti laba yagenda nabba emmunyeenye mu bwengula n'azikuwa zibeere emmunye z'amaaso go. Tokiiya kyeyogeza. Olwo nno Tokiiya n'atontoma ebigambo ng'ebiri ku lutambi. Yeeyongerako n'agamba nti ye amaaso ge agaleeta akabugumu mu mitima gy'abantu abalina empewo y'omukwano mu mitima gyabwe, ng'ogwange bulijjo obadde ogakweseewa. Kale mu kaseera kano mpuliranga ninga ayota akasana ak'okumakya mu mbejja. Wulira n'omutima gwange bwe gumaze okuntegeeza nti gwe n'abakyala waago gwe gubadde gunoonya. Ndowooza n'ensiri zikutya. Ye maama ziyinza zitya okwemonkolera kwako akasusu ne kifukamira? Tekyafukamira. Ne kigamba nti nsonyiwa okufukumula namungi w'ebigambo bino byonna, naye gondeetedde obuzibu, anti endabika ye enkutudde ebiziyiza by'obwongo. Kale n'olulimi lwe kubulwa akasiba. Nze maama kankwetuumire lya Tendo, kubanga oli wa Tendo era nkutenda. Olwo Tokiiya n'abuuza Tendo nti nnyabo, wasoma obusawo? Ko omuwala nti lwaki? Ko Tokiiya nti endwadde zonna ezibadde zinnuma okusingira ddala gye bayita mukwano sikyagiwulira. Omuwala bwe yalaba ng'omulenzi kazannyirizi yennyini n'amusunyako nti, omuwala yagamba Tokiiya nti ssemo, sijja kukunkenezako njogerera bigambo bya ngeri ng'eyo wano mu luguudo. Nakuvuma kitange wontyo nga buli muyisa awulira. N'olwekyo ngusaba tutuuleko wali mu ttirira eddene, olyoke omuvume oba kale oyogere n'ebirala byonna osanga naafuna bye nkwanokola. Tokiiya munda ye yagamba bugambi nti osindisa asitamye. Kale bwe batyo baatuula mu tti ne bakisimba ne kiroka. Bwe baayawukanira nga bombi bamaze okukikakasa nti Kabiri nage Tendo ye yali
olubirizi lwalwo ogamata Tokiiya olwali lwabula, era lwe yali amaze akabanga ng'awenja obuseenene. Tokiiya yaddayo ewuwe ng'emmeeme ye ekuba ejjebe, era omwana muwala oli ng'amuliridde ddala obwongo. Okuva olwo abaana bano bombi baayagalana, n'abalabi ne banyumirwa. Bwe baatuukanga ku mirimu gyabwe baasookanga kubuuzaganyangako ku busimu buno bubuliwo oli nkufuna. Tokiiya bwe yamalanga okugamba munne nti nkwagala kukutuka buyiso butadda mu ssasa, Tendo n'amuddamu nti oli kasonsomole nange eringwa ly'ettovu. Kale ng'emirimu olwo gigenda obukwakku. Nga bapepeyazza akabanga, Tokiiya yasaba Tendo ajje babeere bombi mu matiribona g'enju ye, naye Tendo yakomba kwerima n'agamba Tokiiya nti naguze akasaka kange jangu onfumbireko. Kale teyabiriiko. Yagamba Tokiiya nti ebya naguze akasaka kange jangu onfumbireko ye teyabiriiko. Kale omuwala yabikkulira munne n'ekyama nti bakadde be baali bakambwe nnyo, nti era ne bamala bakiwulira nti muwala waabwe yali yeefumbizza mu ngeri y'akawondo kakubye eddirisa, nti kaali kajja kumujjuutuka. Bw'ati era ne ssenga we yamwola yali naluwali. Kale omukwano nga bwe gulinga obutiko, Tokiiya naye yasalawo ebintu abikwata empola, anti omumanyi n'ebbugubugu si muliro, essanja terijjisa mmere. Essuula ekomye awo, essuula ey'e17 ebadde egamba nti Tendo, lowooza Tendo omutegedde. Tokiiya afunye olubiriizi lwe olwali lwabula. Bwe tugenda okufundiikirira ate awo wennyini bwe tujja okutandikira olunaku olugenda okuba nga luddirira. Njagala Katonda abankuumire awangale ayibeere.